tulabako nabo Bukedde yatujirira jjajja munaye. Namukadde w'emyaka 6 ategerekesenga Mama Brown yanywedde omwenge n'abula n'ekkuba erimuzze ewaka bw'atyo n'agwa wansi nga wana abatuuze ba East Nsoba Zone e Kamwokya omubadde n'abaana bato we bamusanze ne batandika okumukuba olube. Musitule byampaka. Mumukwate bulungi. Agenda abalagirire ewuwe mutuse obanange. Oluvannyuma bamukutte ku mukono ne bamusitulawo ng'eno bw'agenda atagala era abadde bamuyambako okubuuka omuwala n'agwamu wabula ne bamusikayo n'addamu okutambula nga bw'atagala nga n'engatto ze azikutte mu ngalo tazita. Abadde agezaako okweyongerayo n'alemerera okutambula ekiwaliriza abatuuze okuleeta wheelbarrow. Abaana ne bamusitula ne bamussaako wakati mu kukuba olube era bamututte asanyuse okutuusa lwe bamutuusizza ewuwe. Wano ku gataliiko nfuufu tuze tulaga bajjajja ab'enjawulo abanywa omwenge ne batamiirukuka nga waliwo ne gwe twajja ettula mu ggombolola y'e Kawempe eyategeerekekako erya Maria. Nze nswadde kusinga. Nange nswadde laba abalongo bali eri bakulingiza. Abalongo mulabe mamamu. Kati oyagala nkole ki? Ondajja wenjira nebakamu. Ngende tulenga tumbetemu. Sise birungi yakusekedde eggulu erino ku Bukedde TV.